Nothing is as rewarding as getting back home. N'osisinkana omutonga akulinze wabula wakati mu kubeera nga akulinze nga ne byokola byonna abitegeerera nga abyenyumirizaamu. That is none other than Ssuubi muwala wa His Excellency Bobi Wine. In fact, ng'oggyeko guno omulundi ogw'ebuyikwe, awo Bobi Wine yabadde ava buyikwe okuba campaign, n'olunaku luli lwe yava emukono yasanga Ssuubi yalinze dda. In fact, ebiseera ebisinga Ssuubi alabika abeera ku maviivi ng'afukamidde asaba. Naddala obudde kasita butandika okuba nga buwungeera olw'ensonga abeera tamanyi muzeeyi we wa ewatuufu waali, agudde mu busajja bungi kyenkana ki, era olutalo olw'okubeera nti agusa struggle lutuuseewa mu bufu obufaananako bwe butyo. Abannamawulire bonna abaabaddewo baasigadde nga ndowooza ekyadde kirina okwogerwa, bw'obanga akaseera ako tekaakusanyusizza oli mulogo. Definitely. Kale nga tubudde ku ky'okubeera omulogo, Lwasa waliwo amuloga, omugagga Lwasa. Ennaku z'omwezi 26 olunaku olw'eggulo Novemba 2025, omugagga Lwasa yaleeteddwa e Makindi awo mu kkooti. Musajja wa Katonda baamukutte okusookera ddala twamulabye ng'ali Katwe ku poliisi, Kipayopayo paka Makindi mu kkooti. Ebiseera Lwasa we yaleeteddwa yabadde mukambwe nnyo, era abamawulire obwedda abagamba bino byonna bye mukola tebigasa era tebiina kibigenda kubanga bibayamba. In fact, ayina gwe yakubidde gadget eyabadde amutunuzzaamu bw'ati, gadget ye n'agikuba n'agikasuka n'agimansula eri. But on a lighter note or on a better or a happier note, omugagga Lwasa yamaliriza nga bamuwadde bail olunaku olw'eggulo banga ayimbuddwa ku kakalu ka kkooti. Tugenda kubanga tufuna details still ku video eno. Koti mutusaba ko mutuko kwemererwa ebintu bingi, ekimu kyo nti omuntu okumusomera omusango kitegeeza nti omusango ogwo yaguzza kimala kweta kubiza okukasa ensonga eyo yaguza. Agamba nti yalesaba mu emiri ababiri naye akanya olwabi abadde ayimira owokubiri si wankizo okwemirira muntu ono kubanga lwevaawo tasobola mugabira ejja mu kkooti, abeera mukozi we asobola kugamba mukama we abeere nga mu kkooti. Nga munagamba nti eyimiddwe owokubiri tasaana kwemirirwa asitegeeza asigazaamu emirirwa omu ye mukyala we kkooti pulezidenti ye wankizo asobola omukubiza okubeera nga ajja mu kkooti. Kkooti emukiriza okwemirirwa kaluka kkooti amiliyoni 4 esali zaabwewo neyamwemiridde mukyala we miliyoni 3 esali zaabwewo kuyola bwegamba sente zino ziragamba esali zaabwewo zikubiriza kusinga takomyewo mu kkooti nakuera kkooti emitegeeza okuyitwa mu kkooti. Nagamba kujja kufuna mwezi 8 omwezi ogusooka omwaka ogujja, naye singa babaawo entegeeragana zonna tebamutuuseeko mujja n'otegeeza kkooti namutuuseeko. Bw'atyo omugagga Lwasa naawona okuba nti yatwalibwa ku mmeere e Luzira. In fact, we nakoze video wano ku AGALIWO obwedda buli muntu ennaku gy'alina nga bambi kati Lwasa bagenda mutwala mu kkomera. Katulabe mukyala wa Lwasa oba omu ku bakyala ba Lwasa eyabaddewo kuba nti yeeyimirira bbaawe mu kaseera ng'ebintu bitabukidde ddala. Is it the meaning that you stood for somebody? No. You know me, my relationship with my husband, I've kept it from me all along. No, you cannot keep it anymore because you say it's not something that can happen. Let me take your name. What's your name? Oh, Florence, Maria. Yes? Maria? Florence.
So awo yonna omukyala wa Lwasa yabaddewo okubeera nti ayimirirawo ku lwa bbaawe n'okulaba nti ekibuubu tebakitwala luzira. At the same time abanja Lwasa ojja kujjukira nti Lwasa ekyabadde kimusibiza lyabadde bbanja, wabula amubanja yabadde tasalikako musale era naye yabaddewo in full gear okulaba nti Lwasa bamuteekako obunnyogoga, in fact bamutwale paka kumeere luzira, ekintu ekiyinza okuba nti tekyasobose at the time. N'endagaano eraga nti emmotoka yange mbudde obwo kubanga nali mmaze okumuwa ssente zange $21,220 ne ku ssaawa ya leero bamuwadde beyiro era kimpisiza bubi nnyo sifunye bwenkanya. Ensonga lwaki olaba nti n'amaziga gampitamu olw'ensonga nti sifunye bwenkanya kuba bandibadde tebakola kintu ekyo okumukwata bo bennyini bamulemererwa. Nasooka mukwasa militale n'emukwata, militale n'emuwa poliisi, yamutwala ku poliisi, militale poliisi n'emuta. Ku ssaawa ya leero ntaddemu amaanyi mpitirivu okukwata Lwasa. Lwasa bamutya olw'okuba waalinnya, naye nze ntaddeyo omutima ne ŋŋamba oba kufa nfe naye nnina okukwata Lwasa. N'okumukwata nze yamwekwatidde kubanga namuteeze ng'atambula n'enyimirira mu maaso ge ne mugamba ntomera, nakubye n'enduulu. Omusirikale najja kuba nadde mmaze okumulengera ne mutemyako najja namukyamya ku poliisi. Naye ekinsobedde nti ekirala ekimazemu amaanyi kwe kuba nti IO asobola okera ku makya okubeera nga agubeera fayiro n'okuba nti ajja alumbagana abalamuzi ng'ayogera nabo ayogera kiri nze obutafuna bwenkanya. Kinnumye nnyo ngezezzaako okumukomako ne mugamba kyokola si kituufu naye nga yeetala eno alese n'omulimu gw'alina okukola ku poliisi wabula asazeewo okuba ng'alumbagana omusango ng'obudde buno tanaba nakwetaaga kugamba nti baleete IO omusango. Kimpisiza bubi nnyo. Nze ntunda nnyama ya mbizzi era ne Lwasa ssente nazimuwera mu bukya ya mbizzi ne kamera weeziri buli muntu yamulaba. Nina abajuliza basukka mu 20 nga nkwata ssente nga nziwa Lwasa. Ssente nazimuwa mwezi gwa 7 guno omwaka. Kati naye olaba nti bo bawandiika bye baagala, bawandiika kino ne bawandiika kiri ne bawandiika kino. Emmotoka yagikwata n'agimpa ng'agiwandiikidde endagaano ziina wano. Byonna tewali kye bakoonyeeko ku kikwatagana n'emmotoka bageddeko emu naye nga byonna mbiina wano. Mpapula zange zonna zibiri tezibiraga wano, zibiraga kati wano yakomawo ndowooza biraba bino byonna biraga ssente ze namuwa. Guno omukono gwa Lwasa ye yawandiika ebintu bino si nze. Era singa mbadde nze nandibadde siremerako. Lwasa yawandiika ebintu bino okulaga nti nze ntute ampadde emmotoka eno. N'emmotoka yennyini yayita emabega, abasirikale ne bajja ne baginona. Saagifuna, emmotoka baagitwala ne ku poliisi tebaagituusaayo, baagitwala ne bagikweka gye baagala era simanyi nawe eri budde buno. So kati nze emmotoka yandibadde ngamba nti oba nina emmotoka eno waleetera ssente zange kasa ninaki nina emmotoka naye nabo baasalawo ne bagiyisaawo ne ku poliisi teyatuuka. Ye poliisi yaffe gye tulimu eno. Cheke yazimpa okuweebwa kwange okwa cheke kwali yazimpa nga kubanga mukuyamba Lwasa yali agenda yali alina emmotoka gyatuusa nga box body mukugituusa kujja wano mu buyambi namuwa kwa yali asubira ssente mu wiki 2 era nanga mu wiki 2 cheke zino ziba zifulumye n'azimpa kwe kubeera nti nsobola okukwata ssente ezo n'ezikola ki n'ezimuwa. Cheke nagenda zitwalawo ne zibawunsinga byonna ngezezzaako bibannyonnyola naye nga bw'omanya akasente kaleesa obuzibu kuba nze ndi munaku. Waliwo omwami bamuyita Sulaimani ye mukwano gwange era Sulaimani ye yangatta n'omwami oyo. Kati mukungatta naye ateeze byenzijemu bye bino kwe kubbibwa. Kumuwa ssente wazimuwanga omuwola oba kati kambuuze munnamawulire kiki ekyo kye yabadde ayongera okubanga abuuza n'okukkaatirizaawo. So munnamawulire abuuliza baakusanga wali mu bbuca yakyo omuntu asobola banga yali mu bbuca ya bumyu. Kale Lwasa we yabulidde ebyo nga bigenda mu maaso we yavuddeeyo. In fact Lwasa obusungu yabulagize straight kuviira ddala wali nga tuli mu kooti. Bado bamaze omuyimbula ate obusungu ne bumwongera okuba nti bumweyongera ne sekweyongera yenna nga gy'omugagga. Wabiseleza omusajja mu lukujjukujjoko ate dini y'Obuyisiraamu tekkiriza bintu ng'ebyo. Era abasiraamu wanyiize yawanyiza gy'obusiraamu nnaku obusiraamu waffe omwayiriza tiri musajja wa mazima
Olya. Era nafike buzima mpita mukyala wange. Tubeerima ttaka mbiri. N'akweyimiriza. Uno yakasiramuka. Yakasiramuka? Yakasiramuka. Alo? Wanje? Kale ssebo naye gyewale. Tuleke mu kkooti. Mulamuzi ajja zimu. Sente ozeeganye Lwasa. Zeeganye etya? Miliyoni 20 yezaagala ze yakuwa. Yesimpaate nga zijjawa. Gwe otunda embizzi ofuna miliyoni 21 ennyama y'embizzi. Omusajja ga sente zakubantu. Bw'otunda ennyama y'embizzi otunda miliyoni 21. Sente zabadde nga zakuŋŋaanya mpola mpola. Olubugu wa ddala. Nokimanyi obonye okugenda Luzira. Ate empodi entya mulamuzi alabye nga bya kisiri. Yesobola lwaki akuwadde bbeeyi? Alabye nga tebiri mu magezi sitwalanga ssente za musajja nampa bbiri. Ate mujja kuleetera omuzi obusuulu anteekeyo. Naye Lwasa okimanyi wambasereza omusajja mu lukujjukujju. Ze nna ssente nziroza. Ebisanga kusobodde ebisanga 3. Kati nna ssente bwe besaagala kuwa. Sente wazifuna. Lewe nizo ziri ako mpaka nasala zoyinza okulya emyezi 4. Wawatenga lunaku mbawa ssente mu abaako. Naye bukiaidi Lwasa omusajja akubaje takubaana. Tabaanje oyo mulalumu sirusiru. Sente ekituufu yazikuwa. Tampanga ssente. Miliyoni 20 mutazikuwanga. Gwe tomanyi babbi wa mu Kampala. Kati lwaki bansibirwezi? Oba yazimpa lwaki bansibirwa? Kati lwaki bakuleetedde ku mpingu? Ekyo Lwasa takibuuze omanyi omusajja ssebo bamuleetedde ku bunnyogoga straight mpaka kipayopayo mu kooti naye owulidde omukulu abyegaanye agambye nti omusajja w'embizzi oyo tamuwolangako ku ssente era nti embizzi tesobola vaamu bukadde 21. Lwasa bw'aga nti yatunda mbizzi kyeyo okufuna obukadde 21 ajje ambuukirebuukireko. But Lwasa bamutadde ku kakalu ka kooti era essaawa yonna alina okuddayo yeyanjulenga ku kooti nga n'emisango bwe gitambula sayidi eyo. Kale on a very good note oluvannyuma lw'okuba nti Lwasa bamutadde ekyo kirungi nnyo nnyini ddala. Then n'omuyimbi w'eggwanga omukyala amanyiddwa nga Saala Short oba Saala Shoti muve kwoli Saala Shoti agamba wandiika ogambe oyo mulala oyo comedian oba content creator wa side eyo eza TikTok. Banjogera ku Saala Shoti omuyimbi omukyalo ono gye muvuddeko mujjukira Spice Diana yamukyalirako n'abantu abalala abawerera ddala naye embeera y'obulamu yali teyali nnungi yadde mukazi wattu oluvannyuma lw'okuba nti obulamu bwali butandise okuseebengerera. But wetwogerera she is regaining era agenda dda mu bulamu nga bwabwetaaga okubeera nti butambula n'okwebaza ddunda nti obulamu afazaali yaddeko. Era nga nsaba nnyo Mukama Katonda ampeyo omukisa omulala. Mukama nayanukula edduwa zange. Ntambula kati. Mwebale nnyo mwebalire ddala abansabira. N'abanyamba financially. Mukama Katonda mwenna abaddizeewo. Mu bantu abangi abanyambako mu lugendo lw'obulwadde buno. Asha Love Kalela, Asha Love Foundation, UK, webale kunyamba, webale kunjagala. Twasinkana ku Facebook kuno nayombereddewo mu bintu bingi. Webale nnyo webale ddala byonna byonkolera, webale kunjagala. Nzaani mukwano gwo. Ebyokukola olina bingi nange nompa obudde. Nonterawo dokita wa buli mwezi abe nga nzijanjaba. Webale nnyo webale ddala mukwano nazzeemu okutambulamu nja kutambulira ddala Mukama wa kisa. Webale nnyo byonna Mukama akwanukule akugaziyiza ebyenfuna z'omukwano. Akuwa obuwangazi akukuume n'abantu bo akukuumira emirimu gy'omukwano. Namwenna abanjagala bannange mbeeyanza nnyo mwebale kunjagala. That is Saala Short nga yebaza buli omu.
ayimiridde naye naddala mu lugendo lwe olw'obulamu. Kale awakati ng'abantu beebaza olw'olugendo lw'obulamu sayidi eno, then ne Juliana Kanyomozi ku sayidi eri yeebaza Mukama olw'olugendo lw'obulamu olw'ensonga nti ne birthday ye it is ticking oba eri mu kukonkona. Juliana Kanyomozi yaturecordingiddeyo ko akatambi ng'anyumya ku bulamu bwe, biki byayize emyaka 10 egimwegasseeko, byataakolanga lulinga kati abikola ne byeyakolanga nga kati takyabikola. Biri mu lulimi lunyanyimbe. I don't think I will try to break it down for you. Olw'ensonga akatambi kawanvu but obutonotono tujja kubanga tubupikinga. Let's have Juliana Kanyomozi nga abaako byatanya here ebikwatagana n'obulamu obubwe straight away. It's my birthday this week. It's my birthday this week, yes. Anyway, I figured why don't I share some of those things that I've noticed about myself in recent years. Things that may have changed over the last, couple of years. Things that have changed from, say, Juliana of 10 years ago, right? So Juliana of 10, 15 years ago was a party animal. I loved to party, I wasn't crazy into partying, but yes, I used to like going out, nogenda ku club Friday, Saturday mugenda ku barbecue somewhere, I was that type. Right now, I'm the complete opposite of that. If you call me and you ask me to hang out, chances are I will come up with an excuse, like I like staying home. I'm a more laid back, chilled person. My perfect evening is just sitting at home with a cup of tea or cup of coffee, watch a movie. I go out once in a while, but it's a more laid back evening type of stuff, right? Echidala. Juliana of 15 years ago was like I would take a lot and be afraid to, I'm looking for the right word to use. Like I used to tolerate a lot. It was easy for people to do things and get away with it, and I would probably not say anything. The Juliana in recent years even shocks me. Yes. And I think it comes with age. As you get older, you get more confident about yourself. You're more aware of who you are and what you want and what you don't want, what you will tolerate and what you won't tolerate. The Juliana in recent times will tell you that, you know what, you did this and this and this, I don't like it, don't do it again. Or if I think you don't respect me, I probably won't show up again, and I will not bother to explain it. And I won't even feel bad about it. I won't even feel guilty about it. Like the Juliana in recent years, the Juliana of today values herself and her peace so much that she doesn't tolerate bullshit, Excuse my French. I don't tolerate bullshit anymore. Like my peace of mind, my peace generally comes first. And so, and I don't even intend to stress myself to try and explain why I am probably giving you your space. But once I realize that my presence is not valued, my time is not valued, my kindness is being abused or not appreciated, I will simply step away. Yeah. Those are the Zentondo, right? Oh, good. Okay. What else? Of course, I'm much more careful with, what I eat, what I allow inside my body. I'm much more careful because as you get older, your body stops to tolerate things the way it used to back then. So, but this is something I've done for a while, though. I have to tell you, this is something I've done for a while. Maybe for like 10 years. I've been very deliberate about, how I, plan my meals, what I eat, what time I eat. Yeah. What else is outstanding about me today, which would have been different back then? I don't know whether that has anything to do with age, but back then I was afraid to try colors.
in terms of, you know, style, I was afraid to try colors. So I used to go for black because first of all, I love black and I always felt like it's timeless, it's safe and all that. These days, I love trying new colors. I pick vibrant things once in a while. I do. Sometimes I can even go all white. I love to experiment colors these days. Yeah, I think those are the things that stand out. And of course, my priorities have remained the same: being a mom, being a family woman, prioritizing those that I love and care about. Music is still the most important thing. Oh, one more thing I have definitely become in recent years is, yes, I'm passionate about the music itself, but there are decisions I'm starting to make lately, and I know you'll see some of these things, you know, in the near future, that I do not want, that I'm not looking at benefiting me, but that they will benefit other people. And that doesn't mean that, you know, back then I was not, you know, I was maybe self-centered. No, I am at that stage in my life where I feel like, okay, God has really blessed me. Honestly, I am truly, truly grateful and thankful for how God has blessed me with this amazing career, beautiful things I've achieved throughout my career. And every day, and I'm not even lying to you, every day that I go to bed, every night I go to bed, the thing that's on my mind is, what am I going to do that can benefit younger artists, or anybody else in the business that might need my help and support in any kind of way. It's on my mind a lot, and because of that, there's a lot of things I've been planning that you will see along the way. But that is the Juliana of today. And one more thing is, the Juliana of today is really grateful. Really grateful. Why? Because I've been in situations where I've lacked certain things, and then when God changed those things, it made me so grateful. So grateful for small things that sometimes we take for granted every day. Let's just put it that way. Yeah, so it's my birthday this week. Again, being true to me, being true to myself and who I really am, I'm probably not going to have a big party. But I'll probably, you know, do something low-key with my close friends. Yeah. I think I'm going to do another one, just sharing my go-to products. You know, my beauty products, the things that I know I've used over and over again over the years that have never gone wrong with me. People are always asking me, how do you maintain your skin? What makeup do you use? Because I usually do my own makeup, apart from photo shoots and video shoots, apart from those two. But performances and anything else, public appearances, I usually do my own makeup. So I'll share the things that I would recommend anyone. Yeah, I'll share those things. I think let me do another video on that, maybe tomorrow. Okay, bye. Just came here to have a little conversation with you. Love you guys. Mbagala nyo. Take care. Bye. Alright, that is Juliana Kanyomozi for you. Yabadde annyonnyola ebimu ku bintu by'oyinza okugamba nti ayize mu kaseera k'amaze nga akula ng'omuntu. Ayogera ku myaka 10 egyakati, oba emyaka 10 ku 15 egiyiseewo, n'ayogera ku bintu eby'enjawulo, engeri gye yeewanga abantu, n'ayiwawo omubiri, n'ateekamu buli kimu, but ate olumu gye byakkiranga nga tebamuddiza ekyo kyabawa, n'agamba kati yakyuka, era tomala gamuleeterako kababbana kuba nti ojja omwesumaalikirako n'okwesabatula here and there. So agamba nti obulamu bukyuse nnyo, era bingi ebikyuse, era yebaza Mukama. Agamba nti kati obuntu newe bujjanga butonotono mu bulamu bwe, ategeeza buwinzi obw'enjawulo, takyabutwala nga kintu ky'ogamba nti kyakuyisaamu maaso in that line. Kale awo nga tuvuddewo mwana mulenzi Rickman naye ndowooza yabadde atunulira Juliana side eri, n'agamba it would be a very noble thing singa avayo n'asharinga ebimu ku bintu
oba lessons ez'obulamu. Agamba nti one life lesson I've learned way earlier in life is one is reality is not the other's reality. The way you see and perceive things is not the way others do, no matter the experience. Because however emotional humans are, every single human is different. When it comes to how emotional they get affected by a situation or a thing, but here is the twist. When one becomes right about something that the other was wrong about, the reality check can destroy you. It may not be satisfactory to the other person, but that I told you so feels so rich. With that being said, go through life and experience it. The only humans that you will guide are your children and also them to a certain level, but nage musule bulungi. So omukulu Rickman yabadde ayogera ku zimu ku lesson zaasomye oba zaayize mu bulamu, nagamba nti ekintu gwe kyoyinza okulaba nga ekyaddala eri omuntu omu ate omulala kiyinza okuba nga si kyaddala. Nagamba nti engeri gy'olabamu ebintu ate eyinza okuba si yemu ngeri abalala gye balabamu ebintu. Nagamba nti ebiseera ebimu abantu kirizagaana baawukana mu ngeri gye bagetinga emotional, mu ngeri gye balabamu ensonga wano na wali. Nagamba nti here is the twist. When one becomes right about something that the other was wrong about, that reality check hits in or can destroy you. Nga nnyonnyola nti olumu tubeeraawo ne tunenyaanenya abantu ku nsonga ezimu, but ate akaseera kasobola okukeera naawe ekintu kyewannenyangako abantu abalala okuba nga bakola, nga otuuse mu kiseera nga naawe oyinza okuba tolina kyakukola, ng'ate naawe kyekikutuuseeko ng'ate olina kukola mu ngeri efaananako nga ate bwe wanenyanga abalala. Mwana mulenzi Rickman n'agamba nti ebyo bye mugenda muwabula abantu olina okubaako n'ekkomo ng'olaga nti owabula. In fact n'agamba nti mu nsi eno abantu b'olina okuba nga ovaayo mb'owa okuwabulako babeere baana bo, ndowooza n'abaana ba nnyoko, wabula togenda ng'owabula ate era nabo oba obawabula olina level kw'olina okuba nga okoma. That is Rickman giving you akagambo akokubeera nti weefumintirizaako. Alright, away from that, mwana mulenzi amanyiddwa nga Joshua Baraka, omu ku ba artists be tulina wano representing obulungi ennyo eggwanga nyaffe Uganda. Yannyonnyodde ku Kivulu, by the way, mwana mulenzi ono alina concert that is yet to happen ennaku z'omwezi 29. I think this very week. Yes, mwana mulenzi ono Joshua Baraka aina show wali ku Ndere, but annyonnyola ebimu ku bibuuzo ebyamubuuziddwa lwaki abadde takola bivulu Uganda, lwaki Uganda mu kulowooza gy'asembayo okulowoozaako n'ebiringa ebyo. You made in concert in Uganda? Yes. Why did you have to do a concert first abroad, then Mogamba, you bring it down to Uganda? I was just saving the best for last. I want to do njagala kisembeyo kubanga ate njagala kisingewo ku birala byonna byenkoze okitegeera, so it needed me to take my time with it and figure out exactly what I want people to experience. That's why it took me a bit of time. Era we mujja ne mujja ku show mugenda lava lwaki etutte obudde bwonna. So kati abantu abasinga batunuulira sheno nga eya uptown. So kati ba local people bo bana abantu ba wansi, usually they are accommodated with extra shows. Yeah. So mali yenene n'ogenda ko mu byalo eyo lwaki tobaddeyo ku bantu ba mu byalo? Ninayo zisho entinetini zentegese naye of course negenda okubeera nga yesinga obunene era gyensinza okuteekamu obudde, so gyendi mukufocusingako essaawa eno, naye if chance allows I'll also go to the villages. Sometimes very many people bagamba your music is not felt in villages, and if you send ogenda kumutwala mu villages and you have a little bit of a fear over a station. According to the words abantu babogera nti oliwa uptown villages to kuzikuba tonnanyikira wansi. I don't agree because people in the village still listen to Chris Brown, they still listen to Wizkid. Ojabeera omusajja akuiteko n'akagaali ka radio ng'ali mukuba Burna Boy. Kati just ebyo ebintu nze ndowooza oluusi babyogera ku
kunafe ate nze ndowooza birina disrespectful eri abantu abawuliriza music baffe kubanga abantu abamu basomye ne mu byalo muliyo abantu abasomye kuba waliyo amasomero so ebyo byogamba buno oluzungu oba kiki just kuba kunafe naye nga sikiwa nti oluusi kiba kituufu. Kakati Joshua ng'otunuulira katalogi yo collaborations ezisinga ziva bweru. Bannayuganda bakola ki abayimbi bannayuganda lwaki tokolaborating nanyo nabo? Nkolaborating nze n'abannayuganda abawerako naye nga si bangi nnyo era ng'abeebweru kubanga nze we mba nkola n'omuntu mba njagala ebintu nga biri ya certain way nga biri organized. Ekitegeeza abannayuganda tebali organized. Abamu sijja kulemba so abamu sisobodde kola nabo ku lwekyo naye nina bangi era benkoze nabo. So that is Joshua Baraka, mwana mlenzi ono ali mu kwetegekera show this very week. So tembeerawo ne mulowooza mbu show egenda kutwala ebbanga n'ebbanga oku happeninga. Kale wakati nga Joshua Baraka ali mu kweteekateeka ne sekweteekateeka yenna, Cinderella Sanyu is jubilating and celebrating. Omukyala Cinderella Sanyu yawangudde award emanyidwa nga Continental Legendary Artist of the Year mu Comoros. I think I saw her celebrating. Yes, I have the write-up here from Cindy Sanyu. It is saying that it is an honor to share that I have been awarded the Continental Legendary Artist of the Year in Comoros. I am humbled to have been recognized among giants in the industry, including Davido, Burna Boy, Diamond Platinum, etc. Ngagamba nti kyakitiibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga yaweereddwa award ey'omuyimbi owa continent oba ate nga legend, Continental Legendary Artist, bwe tusobola okimenyaamenya mu ggwanga eryo erya Comoros. Agamba nti kyamuleetedde okwetoowaza okw'amaanyi okubeera nti mu lisiti y'abayimbi bali bafugge omuli Davido, Burna Boy, Diamond Platinum n'abalala, ate naye Cinderella Sanyu yateereddwako mu lubu olwo. A heartfelt thank you to the Youth in Africa Secretariat for this prestigious honor and to Honorable Florence Nebanda for receiving it on my behalf. I regret not being able to attend the awards ceremony in person due to my tight schedule, but please know that your recognition means the world to me. I am grateful for this acknowledgement and promise to continue creating art that inspires. So, Cinderella Sanyu nayongera okubeera nga yeebaza abavubuka mu Africa Secretariat awo olw'okuba nti bamuwadde okusiima kuno n'okubeera nga bamulowoozezaako n'okumuwa ekitiibwa eky'amaanyi. Neebaza Honorable Florence Nebanda eyasobodde okufuna awaadi eno ku lulwe, n'agamba nti ebintu byadde bimukutekutemu y'ensonga lwaki teyasobodde kubaawo, wabula musiimu oba asiima ne sekusiima yenna olwa omukisa ogwo ogwamutuuseeko mu line efaananako bwetyo. Kale, so that is it mukwano gwange. That is Cinderella Sanyu. Njagala tulabe ka video kano. Yes, ka video ako kalaba Stasha Mayanja ne Catherine Kusaasira kirizagaana waliwo ekitali kituufu. Catherine Kusaasira aleeta omukono abonge ku Stasha direct. Stasha yavuddewo n'amulya akawaani. Era bambi Waikibenda ye yayanukudde omukono guno. Olaba Waikibenda bw'amaliriza bw'ati okubonga Kusaasira ayina statement gy'akola nga akozesa emikono gye. Ekiraga nti wandibanga wabaddewo embeera etaabadde entuufu. Tunuulira n'omu ku badansa engeri gy'atunuulira danso eyabadde afukamidde ayambadde ogukoofiira ogwo ogwa yero, engeri gy'atunuuliramu Stasha ng'avaawo. Ono atudde wano mu checked ye mukulu Leonard Mayinja ayambadde akagundi ak'obusikweya sikweya. Stasha oba kiki ekyamubagudde agaana okubeera nga abonga Kusaasira. Something is wrong. Why n'okuba nga waliwo ekitali kituufu.
oba munagana tugamba ffe kitali kituufu twakirabye dda mwagala temwagala ffe twakirabye ne sekulaba yenna yagala gaana twakirabye. Okay, but meanwhile ondozo sobola okulaba kati tudoza ekyo nga tukivuddeko sobola okulaba station mayanja ku stage engeri gye beeyisa antikali engeri y'ennaku zino ali bulala nnyo wekituuka ku campaign NRM bw'alinnya stage akikolera ddala ne Ssekola yenna nga teyeesiseemu nga bwesobola okuba nti omulaba. In fact abasajja bafunye akaseera akalungi ennyo okubeera nti basembererako station gwe baalabanga obulabi eri ebbali. Kati stage wetuuka abasajja abakyamukanga ennyo balinyirawo ne bagamba owaayi kanfuneyo akaseera nange n'omuyimbi waffe. Kale I think kavidiyo ako koolaba ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinum. Yes, okalengedde ebiro video bibiri mu kugenda maaso, but I think Diamond Platinum ayinza okuba talina mukyala gwe yali ayagadde nga bw'ayagadde Zuchu ono. Omukwano gususseemukko, omukwano gususseemukko. Kyana kirezi ki Diamond Platinum kisajja ekitalera nnyo kubanga kiremezaamu wekiba kira n'empale Diamond Platinum gyayambala bagiyita batya. Obusajja alina agapale gayambala oyinza osanga ng'ekyo ekipale kigula omutwalo gwa $1 mulamba. Bayinza okugamba nti ekyo ekipale yakiguza omutwalo gwa $1 si bwe bukadde nga 36 obwe Uganda, $1 bwe baku 360. Ogwo gupale gwokwo ogwo gwolaba ogwo gupale. But embeera Diamond Platinum gyaterawo Zuchu mukwano gwange si mbeera ya buli lunaku. Kale as we are winding up week eno ogenda kubanga ofuna buffet yaba presidential candidate live ku NTV. You got to tune in NTV Uganda this Sunday for the 2026 general elections presidential debate. So you will have to get a chance to hear from all the candidates on stage as they present their visions for the country. So weekend ba presidential candidate bagenda beera live ku NTV sawa 2 ez'ekiro. Ssuubira okulaba omukulu Frank Bulira ono wa Revolutionary People's Party oba giyite RPP, omugisha omukulu General Gregory Mugisha Muntu owa ANT, omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, omukulu Yoweri Kaguta Museveni owa NRM, omukulu Robert Kasibante owa National Peasants Party, omukulu Nathan Nandala Mafaabi wa FDC, omukulu Mubaraka Munyagwa Common Man's Party, wamu n'omukulu Joseph Mabirizi owa Conservative Party. By the way, ndowooza omulundi guno bukyalubanga lwa Mindi tetwafunyeyo yesimbyewo ku bwa president ng'ali independent. Bonna bajjidde mu bibiina bagenda kuba live ku NTV nga bakubaganya ebirowoozo. I think katumalirize ne ka sports ka tonotono. Asero timu y'abanaffe aba Arsenal bakubye timu ya Bayern Munich. In fact baji sandabudde. Arsenal yakubye timu y'abanaffe aba Bayern Munich goals 3-1. Ekire kikeseza olunaku olwaleero. Ekyasiza okubeera nga kikola amakulu ze substitute za Arsenal ate zaasuseemuko. Kyolina okumanya nti Arsenal yabadde ku form ey'ekika ekyawaggulu oba form gyeriko form ya kika kyawaggulu nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Aba substitute be baleese mu second half mwana mulenzi amanyiddwa nga Noni Madueke Arsenal gwe yagula wali ku Chelsea, wamne mwana mulenzi amanyiddwa nga Gabriel Martinelli babadde on target era ne bakuba Bayern Munich mu style
eyabadde yenjawulo ojja kujjukira no yabadde table top of the table clash. Arsenal egenda okujja mupiira guno ng'esibaganye ne Bayern Munich waggulu ku kimeeza. Arsenal yabadde esibaganye obubonero ne Bayern Munich nga ne goals bonna bazenkanya. In fact Bayern yabadde mu kisooka olwa erinnya engeri gyeri tegekebwamu AFC Bayern Munich. Ate nga Arsenal oyinza ogiyita FC Arsenal oba Arsenal FC mline efaananako bwetyo mukwano gwange. Ojja kujjukira ni mwana mulenzi amanyiddwa nga Juliana Timba yasoose okubanga afuna omutwe. Wabula oluvannyuma Kaana Kalenzi yafunye omutwe omupiira ne gubeeremu 0 wabula wayiseewo eddakiika ntono nnyo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Lennart Karl. Kaana Kalenzi ako aka Bayern Munich kaana kato ddala nno ke kafunye goal eyabadde equalizer eyabanaffe aba Bayern Munich. So oluvannyuma nno nga first half ewedde Madueke ne Martinelli oluvannyuma lw'okujja ku kisaawe mukwano gwange be baleeseewo enjawulo okuleeta Arsenal kubanga erina wins 5 mu mipiira 5 eja Champions League. Yes, Arsenal ekubira ddala era season yeno mujigende mpola. Bw'owetegereza engeri y'omutendesi w'abanafu aba Bayern Munich gye yacelebratinzeemu nga bateebye goal mwana mulenzi oyo Vincent Kompany tekirwa kulaga kifaananyi nti yazze nga yatidde era yabadde naye akimanyi bulungi nti singa afuna obubonero 3 okubujja kwa Arsenal Bayern Munich yabadde teyina muntu mulala agenda kubanga ajuunyamu wabula amazima nga bwe yabadde tejja kufuna muntu ajuunyamu yagudde mu kawunyemu Arsenal neewunyisa Bayern Munich mu kawunyemu. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Bukayo Saka ye yakoze assist oba yaweereza omutogo yaweereza omupiira ogwo gwazze nga gwetooloola ne gugwa ku mutwe gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Juliana Timba. Arsenal nesobola okuba nti efuna goal yayo eyasoose. Mwana mulenzi oyo Bereki eze yagezezaako okuba nti akavinga akapiira ako okugezaako okubanga akuba mwana mulenzi Manuel Neuer naye ekyo kyaganye. Akapiira ako tekasobodde kubanga kanywegera emabega wakatimba. Joshua Kimmich omupiira ogwo gwe yasobodde okuba nti aweereza gwasinkanye mwana mulenzi amanyiddwa nga oba Lennart Karl nakuba David Raya. Yes, omanyase no ennaku zino just n'okugiteebamu obuteebi olina okuziringitana bw'obanga gwe opponent agisisinkanye ambufu ofaananako bwe butyo. Mwana mulenzi Manuel Neuer goalkeeper wa Bayern Munich yalabise bubi. Yes, teyalabise bulungi nnyo nnyini ddala newankubadde nti wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo ebyabadde birina okubuuzibwa defense ya Bayern Munich. Balina ebintu obwedda bye bakolaakola ne beexposinga nnyo goalkeeper waabwe okakana musajja wattu obwedda Manuel Neuer alina okuba nti avaavaayoko okulaba nti ataapinga n'okulaba nga tebongera kumukosa kigenze wala. Kaana Kalenzi ako kakalu kazemu ne kafuna omukisa okubanga kakuba David Raya but ekintu ne kiba nti kyakalemeredde. Mwana mulenzi Madueke ebintu nabikola bukozi. I think mupiira guno ekintu ekirala ekirina okubanga kyongera okutunuulirwa the set pieces. Bwe twogera ku set pieces Arsenal eyongedde okulaga nti be bakabaka ba set pieces. Bwe twogera ku set pieces tuba twogera ku free kicks amakoona situations ezo mukwano gwange Arsenal eyongedde okubanga yefuula kafulu in fact kafulu teyefuula bwefuuza abanajja be banayagala okwefuula but eyongedde okulaga nti ekintu kino ekitegeera era kyekyama kyayo. Ojja kujjukira nti Arsenal season eno eteebye goals 10 okuva mu makoona mu competition zonna ze yeetabyemu season eno era nga mu liigi 5 eza Bulaaya zikirimaanyi tewali team esinga Arsenal goals okuva mu makoona. Oba okitegeera mwana mulenzi Noni Madueke eyo goal gye yateebe yabadde goal ye eyasookedde ddala okubanga ateeba mu mujozi gw'abannaffe aba Arsenal. Empiira gibadde 17 gyazannye nga tateeba.
mwana mulenzi Martinelli yabadde wanjawulo nnyo nnyini ddala olw'ensonga emipiira gyonna gy'azanye egya Champions League ena ateebye goals season eno. So ekitegeeza nti naye ali on fire. Kana kalenzi aka kamanyiddwa ng'aka Lennart Karl newankubadde nga ttiimu yaako baagikubye eya Bayern Munich. Yayingidde record nga second youngest player okuteeba mu mupiira ogw'omudiringanwa ogwa Champions League. Oba he is the second youngest player to score in consecutive Champions League games. Emyaka ojja kujjukira kalina 17 n'ennaku 277. Kati abakulembedde mu ekyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Lamine Yamal owa Barcelona ku myaka 17 n'ennaku 27 ekyo yagenda maaso okuba nti akikola. So Manuel Neuer emyaka 39 kigambibwa nti mwana mulenzi ono akoze ensobi 10 ezimuleetedde okubanga akubwa goals mu Champions League. Wabula ku nsobi ezo 10 ensobi 4 azikoze nga basisinkanye Arsenal. Ndowooza akalala akajja okusembayo ke ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Harry Kane. Mwana mulenzi Harry Kane we yabadde azannya ttiimu y'abanaffe aba Arsenal jja kujjukira nti ali ku Bayern Munich awo. Gwe gwabadde omulundi gwe ogusookedde ddala okusisinkana Arsenal mu ddakiika 9 n'atasobola kubanga afuna shot n'emu ng'agikuba mu mimwa gya goal gy'abanaffe aba Arsenal. Gwe mulundi gwa Harry Kane ogusookedde ddala. So tuwe respect ndowooza ekisenge ky'abanaffe aba Arsenal sajja tebulina muzannyo. Abasiddi omusunsuzi yiri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli kyolina okuba nti okola kyakulakinga video eno at the same time commentinga. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites abagamba nti ebyokulya by'abaana abadda ku masomero banga ogenda kukyalira mwana ku ssomero ne bw'abanga ali bubeezi waka package y'ebyokulya by'omwana eyo yo bagirina babikolako dda mukwano gwange. Osobola okuba nga bakubira ku 0709 787508. Mukadeke kamu njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi. Ensonga zonna ezikwatagana okusiiga ekizimbe kyo langi bakubire ku 0705 193636 bajja kuba nti bakikolako buteevre nnyo nnyini ddala. Abasiddiyo omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli mubeere bulungi mugira mbaayo mweraba.